kitalo ddala ekya Haji Hussein Kyanjo Honorable. Olwaleero nno tuli Ntuuma oba Kituuma wali mu district y'e Bukomansimbi ku bijja by'abajjajjaabe gy'azaalibwa era gy'agenda okugalamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera olunaku olwaleero gy'agenda okuwummula. Emikolo nno egy'okumukungubagirako n'okulaba ng'awummuzibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera gitandise era nga nsaba otwegatteko n'obwombeefu bw'ekika ekyawaggulu tugende Bukomansimbi Ntuuma twetabe ku mukolo ogw'okusibula Haji Hussein Kyanjo Honorable nga tutambulira wamu ffenna nga tugamba nti kitalo nnyo kitalo ddala nga tusaasira ab'eŋŋanda bako n'ab'emikwano buli munnayuganda yenna munnankyukakyuka kuba Haji Hussein Kyanjo abadde ayagala nnyo enkyukakyuka mu ggwanga Uganda era ng'agamba tewali Uganda bw'ejja kutereezebwa Mwai Museveni akyali mu ntebe ti Mwai Museveni alina kusobola kuva mu ntebe olwo Uganda eterere. Kale katugende Ntuuma wali e Bukomansimbi twetabe ku mukolo ogw'okusibula Haji Hussein Kyanjo. Mwe peace amwe utulivu okuvaliya umudde okuvaliya bamujjemu omwoyo bamalayika abeerenga obulumi obwo abuwona nga itubali tumulaba. Kibaganda bange mbawa amawulire ag'essanyu wekiba Nabbi swasama yagamba wa ma yazalu almu'min walmu'mina bilbala fi nafsihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alayhi khati'a. Pain jabadayina muganda waffe Hussein Kyanjo yajogerako omwogezi w'amazima nti talekwayo omusajja oba omukyala ng'Allah amugesa ng'aleeta amabala aleeta endwadde aleeta ebizibu ebya buli ngeri oluusi butereevu ku mubiri nga bw'abadde yabufuna muganda waffe Kyanjo emmaali n'ekendera mu kiraba mu buwangaazi bwaffe yakozesa ekigambo bushra amawulire ag'essanyu good news n'agamba hatta yalqa Allah wa ma alayhi khati'a okutuusa omusajja gwe mulaba Kyanjo obulimu bwabaddemu ng'alina battery mu mutwe ng'alina waya mu mubiri nafunye amawulire baamututte emulago mujjamu battery mu mubiri yagamba pain gy'abadde alina Kyanjo twamulambula ne muganda wange Sheikh Hussein Mustafa Sheikh Sufyan Muguluma principal wa Bilal wali tuli basajja bagumu naye mukadde wange Sheikh Sufyan yatulika n'akaaba nga tuli mu kayina abagimanyi n'omukyana akaaba n'omuzuku yaliwo ne muwala we ng'olaba oteeka okusaasira Kyanjo. Tukusaba Allah ekitiibwa kye yakozesa mu hadisi eyo obwo bulumi bwafunye mu kiseera kyamaze amusinkane nga talina nsobi yonna. Allahumma amin. Ene aya gye njagadde okwogera mu kifo kino mu ddakiika zange muto wange zampadde agamba Allah wekitiibwa wa ma tafaalu min khayri ya'lamuhu Allah. Buli kalimo konna kokola akalungi ayina baalikoda Allah tebali anguzi ng'abalamuzi ba wano be bamuwa sente n'aroba sente ezimazeewo umma. Yagamba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam inna likulli ummatin fitna, buli kibiina kyalina ebikemo byakyo. Wa fitnati ummati almal, ekikoma kya umma eno sente. Anaawona sente Allah ajja kuba amwagala bamufuti ensi emitwe ensingo enkoona ziri ku ttaka baka ziri ku ttaka bogenda ab'ebyobufuzi ziri ku ttaka sente. Wa inna likulli ummatin fitna, abantu balina ekyabatawaanya bamashekhe muli wano qawmu Shuaib qawmu Lut. Ummeno yagamba sente money dollar Allah atukingirize ekikomo kya sente. Wama tafalu min khair, buli kalimo konna kokola akalungi tahajjud duha sadaka ng'obuntu bulamu bw'abadde alina Kyanjo abasiraamu nga bamwagala abatali basiraamu nga bwamwagala. Ya'lamuhu Allah abumanya Allah. Watazawadu, mwesibire entanda fa inna khayra zadi taqwa, entanda esinga okubeera ennungi kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Fattaquni ya ulil albab, munte agamba munteeze Allah abange mwe bananyini magezi. Allah yatuwa amagezi baganda bange abali wano gatawa bisoro yaumal qiyama abantu watajuta bajja kwejjusa ku magezi ge bawa. Law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'id, abantu gana amagezi Allah gatuwa okutegeera kwe kwejjusa okugenda okuba yaumal qiyama nga twakozesa bulungi magezi go. Senga nali ntegeera, senga nali mpulira, temuwulira bogedde ebigambo bimeka nga towulira. Emyaka gy'olimu 67 emyaka 40 okyali mu kusaatuka busaatuka biragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ulil albab,
kino ekigambo njagala Imaamu Kasozi akiwulye bulungi ne banne nawalizibwa twalambula Imaamu Hussein Kyanjo oluusi yali badde atawaana enamba yange n'atagiraba bulungi ne ngamba mukyala message yange njagala eno ow'ekitiibwa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam agamba nti antum shuhadaa'u llahi fil ard mulugi bajuzi ba Allah kuno ku nsi abakozi b'emirimu emirungi nga bafudde n'abakyali abalamu. Imaamu Kasozi yaba mutunuli abali awo ne gurupu yaabwe n'abasiraamu bonna nze gwe mbadde nfolowinga nnyo mbadde ngoberera nnyo obulwadde bwa Kyanjo bwenzana yaŋŋambye buyinza okuba nga bumazewo biliyoni eziwera 2 naye omusajja oyo Imaamu Kasozi basajja ne banne gurupu gye mulabawo ne yeetala basiraamu amala basinga mutere okusiima abantu n'okubayamba nga bamaze okufa ne muleeta tenti nga zino ennene abasajja bakoze tenti zino nnene lwakuba Kyanjo amaze okufa abasajja abo Imaamu Kasozi ne banne ze mbadde ngoberera ku media nagaba n'omusajja addeyo India omusajja agenda egindi ne bawere sente ku simu ng'olaba nga mweraliikirira nga muganda we ddala owannamadde ate nga muganda we. Nsaba Allah ow'ekitiibwa asasule ebirungi byerere Imaamu Kasozi ne gurupu ye bonna ekigambo ky'obulwadde omwana ebbanga eddene si bwakusaaga naye Imaamu Kasozi Allah subhanahu wa ta'ala nga mberedde omunnammwe yagamba Nabi sallallahu alayhi wa sallam wallahu fi auni al-abd madama al-abdu fi auni akhihi yagamba Allah ali mu kuyamba muddu ebbanga lyamala omuddu ng'ayamba muganda we. Imaamu Kasozi ne banno nyina obujulizi ndi mu Kampala mbadde ngoberi obulwadde bwa Kyanjo kasooka yatandika okulwala naye omusajja Imaamu Kasozi basiraamu ne gurupu yaabwe basiraamu abutaliimu buntuntu obuli mu umma olwaleero basiraamu eno ensango naye mugiwulize mukyala wa Kyanjo Allah musaase ni musajja nyina tandika obwa Imaamu 82 ng'amaze biraadi nyina report nyina amawulire ng'abakyala bangi badduse ku baabwe nga balwadde twasanga mukyala wa Kyanjo Allah subhanahu wa ta'ala wonna waali bakyala mu abampuliriza Allah mwejjana omukyala ogumiikiriza omusajja ebbanga lyamaze Kyanjo n'obulwadde nga libadde muluma n'agumiikiriza n'omusanga mu maka twali tulombeddwa ffenna ng'akaaba obulumi eri bbaawe abakyala bafaana bati Allah subhanahu wa ta'ala agenda bayingiza jana nabi yagamba sallallahu alayhi wa sallam ayu imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalat aljanna omukyala ennafa nga bbaawe amusiimye toli kubusabusa jana. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala asima okujjanjaba kwa mukyala wa Kyanjo kwa bakyala ba Kyanjo eri Kyanjo obulwadde bwamaze ebbanga alwala anga mulwadde obutabadde bwa myaka 2 obutali bwa myaka 3 obutule ebbanga omukyala yagumiikiriza nabadde ekyokulabira ku Jumaa nasaaziza nga ategeeza abasiraamu ti omusajja obudde bonna bamubika ali ku sakaratul maut twali wa buwembe oyo jjo ne tufuna essimu nti essaawa yonna Kyanjo ali ku sakaratul maut obwo obulamu si bwakusaaga. Aisha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yayogeranga nnyo ebigambo bino wa inna lil mauti la sakarat okufa kulimu obulumi nagamba akithiru dhikra hasimi ladhat mujukire nnyo omukwaya w'ebiwooma abantu babeera ku pain bali mu malwaliro mugatunulya gali kolanze z'ebbeeyi nenga bali ku ayi gweyita mulago noyita olubaga noyita ensambya nenga abantu bali ku ayi bali e India bali e Thailand bali ku ayi yagamba mujukire obulamu obwo omukyalo oyo Allah subhanahu wa ta'ala namuwa najjanja bbaawe abantu bangi balekawo bakyala baabwe nabagambye jjo mundeeba wawe ekitundu ky'empanga lya musajja kyogera musajja bwe yalwala ebbanga n'alwala ebbanga waayitawo akaseera katonze nyennyini ku makya nga tugenza okulambula omwami yalina Imaamu mulamba ng'omukyala yadduka dda abaliwo abamuyamba okuwa emmere twasinga emmere gye baleeta ekiro ey'ekyeggulo nga bagiteeka mu ddiiro tiyagimanya nti emmere bagitaddewo ng'eryawo ewoze eri kasuwaane ng'omukyala bagamba yadduka dda. Baganda bange abakyala abali wano ebigezo n'abasajja abali wano kitumanyi nkomeyo yaffe saba Allah subhanahu wa ta'ala atugondeze bakyala baffe atugondeze obulamu baffe beere nga bubeera bulungi. Saba Allah ow'ekitiibwa asaasire mukadde waffe Kyanjo Safari gyagenzemu Allahumma man ahyaytahu minna fahila al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffa al-iman birahmatika ya arhamar rahimin. Twayanza nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Tuli Bukomansimbi ekitundu ekimanyiddwa nga Ntuuma. Ku mukolo ogw'okusibula Haji Hussein Kyanjo Honorable wa Machinje West. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumwebaza Sheikh Umar Bakar olw'ebigambo ebyo byayogedde ku Honorable Hussein Kyanjo. Tusaba ekibala Allah subhanahu wa ta'ala abenga amuwamu obulungi. Abakyala wemutudde ndaba mutandise okufundawo, nja kubasaba mugezeeko okutuula nga bulungiko tusobola okubeera nga tusobola okujja mu kifo ekyo. Tuli mu kusala amagezi butya butwongera okubeera nga ekifo ekyo tukinaanuula, musobola okubeera nga temwenyigiriza. Tugenda kufuna yoseeka owokubiri mu ddakiika enfundafunda zategedde naye abeere nga ajja atujjukiza. Nja kusaba Sheikh okuva e Masaka ku Uganda Muslim Supreme Council Sheikh Masengere ajje mu ddakiika entono ezo zategedde abeeko n'ebigambo byatujjukiza nabyo. الحمد لله خالق وجود من أدم وجائل النور من الظلم ومخرج الصبر من العلم فملك التوبة على الندم فنشكره على مصائبه كما نشكره على النعم ونصلي على رسول الأكرم بشلف الشم ونور الأتم وكتاب المحكم وكمال النبيين وهاتم سيدي ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا ببعثته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم فصل اللهم عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله به كافة الناس منهم عرب والعجم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. bakungu bazibanange abali mu kidaala kino ekyekitiibwa nga tuwerekera omuzira wa Allah nga tuwerekera omujulizi gwe tukakasa nti bwe kuba nga kosi Katonda gye yamuwandiikira agimazeeko abooluganda tusaba okufa n'obulamu obw'okubonaabona obwa mukadde waffe Alhaji Hussein Kyanjo tubeere nga tubutwalamu ekyokuyiga nga kinene eri oyo yenna abayagadde okufumiitiriza eri oyo yenna abayagadde okubaako kyayiga mu bikwatagana n'obulamu obw'okuzza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Abange sallallahu alayhi wa sallam atugamba bakama bange idha dhahaba sidiku kastamulira ab'amazima nga gawedde mu bantu wa rufi'atil amana n'obwesigwa ne buvaawo wastuhifa biswala n'abantu ne bagayalira eswala watashabahati rijalu binnisa n'abaami ne bakeeranga omulembe ng'abaami beefaananiza bakyala n'abakyala beefaananiza basajja wa dhahara zina walliwaati n'obutambuzi obwenzi n'abasajja okwegomba abasajja bannaabwe kasita muli abanga byeyolese
fantadhiru saa nga mulindiye ekiyama. Sadaka rasulu sallallahu alaihi wasallam. Olwaleero abantu bali wano olw'amazima ga Haji Hussein Kyanjo. Mu bulamu bw'abaddemu nga wa mazima n'ekibiina kyeyatandika n'agamba justice yenyukuta eyasooka. Mazima abantu bageetuuma bwetuumi, boogera bwogezi, naye ensi yonna okuvaayo buli omu amanye ekonomi kyeri. Omuntu n'avuga emmotoka emitwalo 40 n'ava ekamba n'agamba ngenze kuziika. Abange idha dhahaba sidiku kasita muli abanga amazima gawedde mu bantu. Warufiat al-amana, si kyekyoka n'obwesigwa ne buva mu bantu, abantu tebakyalina bwesigwa. Olwaleero omuntu akola kyakoze nga tafuddeyo ku bulamu bw'abantu, n'akwata empeke n'aziteekawo naye nga teziri waffe bulamu bwa muntu okubeera ng'azimira, naye n'otafaayo muntu azze na bulwadde okubeera ng'empeke z'omuwa nga zimwongera buwongezi bulwadde. Abange amaana, Mungu agenda tubuuza. Abantu mukoze amasomero ne musaba abazadde ne mbaga nti abange ntye njagala abaana obampe mu kisulo mbeere nabo. N'abazadde ne babeera bakisa, abaana ne babakuwa n'obeera nabo mu kisulo, naye weewuunye ogenda okurikodinga nga results olwaleero ziraga nti abaana okutandika ne P7 senior 2 abaana bonna balina alusa. Abange amaana, Mungu agenda babuuza. N'oyagala omuzadde n'akuwa abaana, n'oyagala okufiisa enku okusinga obulamu bw'abaana, olinaga nti panado 8 bw'oziteeka mu bijanjaalo bijja mangu. Naye nga mukimanyi bulungi nti empeke, when a tablet is exposed on high temperatures it turns into a poison, bufuuka butwa. Naye n'ateeka empeke mu bijanjaalo bafumbe asobole okufiisa enku. Amaana, Mungu agenda babuuza. Okamula butunda, otaddewo nti obutunda bw'enkamula amazzi mafumbe, miskini gasobola n'okubeera zibu ng'ate Oluwarabu it is a vernacular language ebeera nyangu kubanga ojatula okusinziira ku kyolabye. Abange agambye nti watashabahati rijalu binnisa, kasita munaalabanga abantu abaami batandise okwefaananyiza abakyala, n'abakyala batandise okwefaananyiza abasajja. Omuntu eyazaalibwa nga mwana wa bulenzi n'okeera ku makya ng'owummudde amatu ogataddemu hearing, ng'obulago obutaddemu necklace, fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah akola omukyala nga ye talina kwogera, n'amuteekako ebitiisatiisa, n'amuteekako ebbeere ku kifuba, n'amuteekako entumbu enyirira, naye bw'eba nga tebikkubye n'amukkiriza ateekako necklace, n'amukkiriza siba enviiri, naye omusajja osiba enviiri awagambe ki? Tukyali Bukoma Nsimbi ku mukolo ogw'okusiibula muganda waffe Honorable Haji Hussein Kyanjo yavudde mu bulamu obw'ensi olunaku olwajjo. Ono yali mubaka wa Makindye West era nga yali musajja ateerya ntama, omusajja atanyigirwa mu ttooke, omusajja omuzoganyi, omusajja omwagazi w'emirembe era omusajja omwagazi w'enkyukakyuka, era nga yagamba nti Uganda teritereera waliwo Mwai Museveni akyali ku ntebe. Yagamba Mwai Museveni nti ekizibu kya Uganda era bannayuganda ffenna gye tuli tulina okulwana ennyo olutalo olunajjako Mwai Museveni. Bwe tunamuggyako olutereze eggwanga lyaffe Uganda lyadibaze, lyabbye, lyafeze, lyafudde ekitagasa. Naye bwe tunaabanga bannayuganda twagala okulaba ku nkyukakyuka, tulina okusituukiramu, tulina okulaba nti tubyenyigiramu, so si birekera abantu bamu nti be balina obuvunaanyizibwa bwokka, wabula ffenna tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu ku ggwanga lino erya Uganda, era nga tulina okulwana olutalo olwe lumu okulaba nga twegobako bannakyemali, okulaba nga twegobako effugabbi, okulaba nga twegobako omusolo omungi, okulaba nga twegobako abaana obutasoma, okulaba nga twegobako okuba nti amalwaliro tegaliimu ddagala. Era nga Hussein Kyanjo abadde akubiriza nnyo bannansi buli olukedde nti bannaye mwefube okulaba nga eggwanga lyaffe tulibbulula, eggwanga lyaffe nga tuli watashabahati rijalu binnisa. Abakyala abaami basazeewo okwefaanyiza abakyala, amatu bagawummudde ate bambi abamu bagawummula nga tebamanyi na kumanya be bakoppa, kubanga mu Faransa
abantu balina kwe baba bamanyidde baga nti kasitola ababwoti nti oyo musiyazi. Mu Amerika balina kwe baba bamanyidde nti kasitola ababwoti nti oyo musiyazi, naye abantu beekuppya obubiina n'obufaanagana bwe batyo. Agamba sallallahu alaihi wasallam nga maliriza, agamba nti ekiseera kigenda kutuuka wa dhahara zina waliwaati, obutambuze n'obwenzi bubeerenga, it is the order of the day. Olwaleero loogi zizimbiddwa, olina agamba nti nze loogi nti enfunira kubanga ennyumba ey'eno entuuma gye tuli nti bagipangisa emitwalo 3 omwezi, naye loogi buli lunaku asuzeemu ekirakuwa emitwalo 3. Bw'ofuna abantu 10 omwezi gumu, era oba ofunye emitwalo 3. Abantu ng'obutambuzi obwenzi, it is the order of the day. Naye tubategeeza abaanadamu tikasitola nga tewakyali ayinza kuvaayo n'abaako nsonga ya buvunaanyizibwa gy'ayogera sallallahu alaihi wasallama. Mu hadithi bwe yali amaliriza eri yagamba nti Allah agenda kuleeta repercussion, fatakilu rijal, n'abaami bagenda kukendeera. Olwaleero njagala honorable wetegereze, abaami bakendedde. Si kyekyo killatil adadiya, okendera kw'omuwendo, ne killatil jismiya, n'emibiri gikendedde. Abasajja baalingawo ng'awasa seeti y'abakyala bana n'abakaddiya n'abateeka wali, n'aleeta seeti endala. Naye olwaleero abasajja buli awulira omukolo nga guno ng'ow'emmumbu ateekayo emmumbu eno evumula endwadde 17 nambirira, 11 olunkusese n'omwana akubiddeyo yaabwe, 12 omusota salamu obasiga, 13 ebola embuto ezibula, 14 n'abeezivaamu ebayamba, 15 abaami abatatambula bulungi. Abaami amagulu g'abaaki? Abange twetegereze. Naye Allah bye tukoze byasinziddeko, n'ayimirira n'abeera nga akyusa omulembe n'abantu nga tebakyeyagalira mu mulembe. Twagala okutwala obuvunaanyizibwa nga mbategeeza nti abange kigambo kya nnaku okubeera nti olw'ekitiibwa Allah atutte omuddo we ow'amazima, naye ate kya ssanyu okubeera nga asigadde n'amazima, kubanga omuyivu omu yagamba I rather die for an idea which is going to live than living with an idea which is going to die. Sigadde Lubega Yusufu Masengere, chairman w'ettwale Bukoto West, Kibuli Muslim District. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muyanziza nnyo Sheikh olw'ebigambo ebyo. Banange njagala okuddamu nate okubaaniriza mwenna mbalaba abavudde okumpi n'ewala, okuva mu palamenti ya Uganda, okuva e Mengo, okuva mu bimpuyi ze Uganda yaffe eno. Basaba ne bannyabo, Hussein Kyanjo yazaalibwa kuno ku kyalo Ntuuma n'agenda e Kampala n'afuuka omubaka wa Makindye West. Era yalinanga eŋŋombo yagamba nti n'enkoko y'omukyalo esobola okutuuka mu kibuga n'ekokkolima. Kyamazima nti Kyanjo yakokkolimira mu kibuga Kampala. Nawe kyo mu kaseera kano mu ddakiika enfunda ddala okuyita ya musikaawe mu byobufuzi bya Makindye West, Honorable Alan Sewanyana ajje atubuzeeko mu ddakiika enfunda nga 2-3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Owekitiibwa ennyo Katikkiro wa Buganda, Ssebo Lord Mayor ow'ekibuga Kampala, President ow'ekibiina kya Justice Forum, Ssentebe ow'akabondo k'ababaka bava mu Buganda, nange mwenva, babaka bannange mwenna, abakulembeze ab'enjawulo, bamasheek mwenna abali wano, abaami n'abakyala, njagala okutwala omukisa guno ku lw'ekitundu kyaffe eky'e Makindye West okubagiza ate era n'okusaasira ab'ennyumba ey'omugenzi kati Haji Hussein Kyanjo eyali omubaka waffe mu Paalamenti ey'omunaana ate n'ey'omwenda. Tusaaliddwa nnyo ddala okuba ntuviiriddwako omusajja ow'amazima ate era n'obwenkanya mu ggwanga Uganda.
Haji Kyanjo namusinkana ebbanga ddeneko bwe nali nga nteekateeka kitalo ddala ekya Haji Hussein Kyanjo yali omubaka wa Makindye West. Tuli mu Komansimbi ekyalo bakiyita Ntuuma. Omubiri gw'omugenzi gumaze okutuusibwa wano ku bijja bya bajjajjaabe mubaka wagenda okuwummulira ate olubeerera. Abantu beesombye okuva emitala n'emitala okujja okubaawo nga bawerekera Haji Hussein Kyanjo, era nga ekigenda maaso gwe mukolo ogw'okwongera okwaniriza abantu n'okwongera okusabira omwoyo gwe Omukama aguwummuze ekisa, era nga bino byonna bikolwako abannaddiini, abannabyabufuzi, bannayuganda, abagazi b'eddembe n'abantu abalala bangi. Muwulidde abakulembeze b'eddiini nga boogerako eri abakungubazi, boogerako eri abantu ababuulira Haji Hussein ddala omutuufu yaani. So ebigambo ebituufu bye tuba tutambuza ate ebifu tubireke. So Haji Hussein Kyanjo yavudde mu bulamu bw'ensi olunaku olwajjo, era nga byadde biwaoba emiranga nakwazirana mu maka ge kuva mu emikwano n'eŋŋanda, na buli muntu abadde amanyi Hussein Kyanjo yakaabye era ne bimuggwako. Kati nno kumusabira okuba nti awummula mirembe, omwoyo gwe Mukama aguwummuze ekisa, era n'ekitangala ky'olubeera kimwakire atebenkere mirembe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kitalo nnyo kya Haji Hussein Kyanjo era tugenda kumwerabira, tujja kumujjukiranga emirembe n'emirembe gyonna. Amiina. Tubaza nnyo bonna abeetabye ku mukolo guno nti mwebale nnyo, mwebale ddala, mwebale kujja Haji Hussein Kyanjo kumulinnyirako omusaayi. Kati nno kansuke nnyo omukulundu lw'amazzi Katonda naye nkomawo tugenda kwogera ebigambo, era nga tukyali Ntuuma mu disitulikiti ey'e Bukomansimbi mu kusabira omubiri gwa Haji Hussein Kyanjo n'okumusiibula mu mirembe egimugwanidde nga ye n'ekitiibwa kye.